waberawo eryaffe lyolese medical interns journalists pepper sprayed during protest. Medical interns abasawo bana bagezesebwa n'abamawulire babakubye pepper spray oyo ye tear gas owakamula ali bamukuba direct. Yes, naye wabaddewo okulabula omwami oyo yabadde aduumira ekibinja kya police. Yabadde police, I think. Yabadde police. Nabalabe bambi ng'ayogera n'abagamba muve wano mugende mweyongere ne mugaana. Banamawulire ne bagaana n'abantu ne bagaana mugende. Ogwo gwe mulimu gw'abamawulire. Ati yabagamba ate kati bagende mmwe mukole ki? Nedda bonna yagambye abasawo please. Temwekalakasa mugende nsonga. Kwata abasawo bana bazo kwata amawulire baleke tolina kuba tiya gas. Ekyokubiri nkambusubire te banamawulire nabo bantu ne police nabo bantu. Obulamu bwammwe ne temububalirira kwa mukwata amawulire. Kyova abantu owamagye agenda mu lutalo kubanga kyeyalayira okola n'owamawulire yalayira nti agenda kuwa abantu amawulire. Samuyina obulamu n'abaana bammwe bagambye vaayo. Singa tulina obulamu n'abaana baffe singa owa police tagenda mu lutalo singa owamagye tagenda mu lutalo kubanga buli omu abeera ne kyeyalayira okola. Full figure. Wano woli kitongole ky'amawulire bw'ogamba nti beekalakaasa ewa Kiseka gwe n'olinda eno obeera eno owulire buwulizi nti beekalakaasa baveewo balagewa. Baveewo balagewa. Buli mulimu n'empeera mwagade mukola mulimu gwammwe poliisi kino nkikugamba ono presidential advisor mu bintu byeyo era alina kuwolereza naye njagala obbagamba nti nga tuggyemu bino ebyobufuzi full figure byaleeta buli omu alina okuwa mu n'ekitiibwa. Poliisi mutwetaaga naffe tubeetaaga ekyo njagala obbagamba ono kyogerako takimanyi bali bategese press conference ogambye wamawulire nti vaawo. What do you mean? Nveewo ndagewa nga nze kukola press conference. Tulagewa enensi ya buli omu enensi ya buli omu n'abasawo babakutte naye kati tukyogera nga abamawulire singa abatali bamawulire kyekyabaddewo tekyabadde kirungi ekyo tukikkirize. Ye debate ebadde ku Crimes Reporters Forum ekiro kyonna. Omusajja oyo nja kusaba control room nga tetunagenda na ku kirala kyonna emulage etulage n'ekyabaddewo kubanga bamukutte shorts zonna ne bazimalayo. Ekyo tekyabadde kirungi ku bamawulire. Kintu abasawo okwekalakaasa oyo ye musajja yakubye tear gas pepper spray abamawulire. Neera waliwo n'akafaananyi ka video nga spraying owamawulire ali identified bulungi ali mu jacket batugamba mwambale jacket mubera identified tuzambadde ate mutukuba tear gas. Mulekeyo gakola. Full figure. Tetuli mu katale kati bino tetulizoninga nga abali kusula moto tulizoninga nga abali mu mawulire okiraba tunoolire embeera oyo wamawulire ali mu kajjano ovewola gewongo olina kukwata mawulire goze buli osprayinze musajja katono amutte naye fulufiga kyakayanako ndi eva mulaga ekyaddiridde ebyavudde temulagaayo gyemwavudde temulagaayo eggwanga fu kikkirize teryalaga kyavuddewo kyekyaleese oli akwata bifaananyi ebyembeera eyabaddewo eno vidiyo what happened kati basazemu kusazaako bw'oba oyagala kulaba kyonna olina either genda ku kamera oba genda ku live okulaga kyonna. Bamukubye tear gas yensonga enkulu eyakibaddemu okulaga ensi tuveeyo tetujja kwagala kwogera nga bali mu katale wano. Sisobola kwajuliza ku nsonga y'amawulire ne full figure. Kulizoninga by'amawulire na full figure insi Uganda n'abatulaba mu nsonyiwe. I can't. Mu by'amawulire sisobola kudiscussinga na full figure. I'm sorry. Tubeere objective twogere ku kintu kye tumanyi. Naye ndi w'amawulire. What do you mean? Please, I'm a journalist. So what? Era nkyogera on a
muwulirize mumpulirize nedda oyogedde sayidi oyogedde sayidi ey'abannamawulire onayogera sayidi ey'abantu mukakane waliwo eggulire kyavudde kuki SPD no sigulire this is a clip eyasaliddwamu eyo clip njagala tubeere ne common sense eyo clip eyasaliddwamu okulaga ekyabaddewo enange nzikirigana nefulusiga eyo clip eyasaliddwa okuba yasinga abantu bakkiriza eggwanga abantu okukola peaceful demonstration peaceful demonstration police naye egikkiriza buli kimu ekikkiriza ekyo kitu kitegeera bw'ebeera nga peaceful demonstration teyagoyinza essawa yabadde etambula bulungi nga bwe yabadde etambula nga bw'etambula embeera n'ebijja nga bwe yabizze toyinza kugamba wa mawulire nti kyonna ekyabaddewo what transpired oluvannyuma lw'ekyo ntolina kikwata kati awo mba nina kuwaggulire lyonna Muhammad Wamala ne Wandulu Bona ababaddeyo awo eggulire lyonna balina dikuleetera kati bifo byebyo ne bw'owuliriza ekyabaddewo n'omwami n'abagamba ate sijja kukkiriza pisto musheno emundu mujazireka omusajja omusirikale I stand with oyo omusirikale yabagambye praise tuwuliriziganyizza buli kimu naye tulekeraawo tuve wano tugende mu mirembe byonna biwedde n'ayogera n'abasawo n'ayogera bannamawulire ne bakkiriziganya okugenda olw'okuba bano balina teeka eyaabwe omanyi bannamawulire bajjamu obuntu obukundiiri waliwo n'abeefula nti babakulira nga tebabakulira wabula banoonya ebisawo buli kaseera beetega babakubira laba press conference buli kaseera beetega babakubira press conference eri mirembe andi kati emirembe egyo gyatabanguse gitya omusawo atalina muggo omusawo atalina muggo bano balinda babweru olaba parliament webeera olaba parliament abatega mu lukubo abanya abogerera mu lukubo ne bogera nonsense nga ne bayogere kirala kyovola bandisipendinga samujunga ayibira mu parliament n'ayogera ensonga ye naye bano bawutamaguza beetega kamera wabweru SPD wabaddewo ki wabadde mu mbuuzi ebyabaddewo kati wabaddewo ki kati polisi mujagaza kulabako ki ekyabaddewo bali mu press conference ba professor boogera ki ekyabaddewo ate bagikoze ki polisi tebali kibagikoze naye kati Robert Mutebi owa polisi mulalu SPD guno si gwe mulundi ogusoose polisi okutyagasinga abantu abatalina musango okutyagasinga abamawulire ate kati owamawulire obanga otudde mu show y'abamawulire n'ogamba bajja bakuba ebinyiiza oli mu show y'abamawulire ogamba bajja bakuba eno y'abannayuganda tulina munamawulire abantu tubawa mawulire abantu bawa mawulire oli akutte kipande waliyo omuntu akunyigiriza ebyamawulire tubifuule ebyamawulire ekyamawulire tubifuule ebyamawulire ebitali byamawulire tubireke tugenda kuba tugenda kubanga tuwula mu katono bwe tudda tujja kubanga tugenda kubabba tujja kubanga tugenda kubabba amabaati ga Uganda n'ebifo ku social media bannange binaggwa bino mulekerawo okwepangira ku bantu nasoma mawulire ani akutunga soma wakige wasoma banange yiyo lengera kiripu eyo lengera omusajja naye yeetaze nnyo wa polisi wadde abantu babulijjo bayinza yetaasa bagikoze eki owamawulire wuuyo be bali mu kukwata bakwata basawo bannaye tubeera obuzava tuve ku bino abamawulire bali mabega be bakwata babali basawo babagamba mugende bali mu maaso nagamba lwaki mutulondola n'akyuka nagamba lwaki mutulondola tuwumula mu katono bwe tudda
Wae mama nego bakutako bukasaka bowe ogeno kanga no sio plus ndala wano wali wondala bonkora mawulire songa za mawulire sijja zogera ani yagambo gasome ebyate byaliyo buli muntu ayine okusoma kyayina okusoma anti totubule byosoma buli muntu anyumirwa mu anyumirwa ne finance yaliyo gwandisomye era twasoma tuli ku mabati munzi lwa mundu lwaginga munzi zayo kana sutu natusula wano nze bujunga ne wango bakati nsigala mu praise because ne civil yachuka abanstuddeko omwezi bujingo gwansitudde munene nnyo mu bulamu bwange ne civil nasasulwa sente zange nentwala school fees ku somero era mwebaza mugamba busuba bye bye njana kwegoba nga tannangoba lwaki nga wegoba nja kwegoba biveko biveko manyira no you are under contract njajire kayo na munemete yajire yani wasaba wan bakusabira sasa bakusabira musuma yakusabira musuma yansabira mukisana gutu wali yangu ina kakati bwogenda ne baba bapita baja kumpita okay ayama bati biri obadde munaba she's okay mu mind era wali nabala baje kitwala we bato nze nange nine yange nganzi nine empule yange ku kabaka wange bwogamba nti ekitibwa kya Buganda bwe njogera ku kitibwa kya Buganda tewazanyirwa noita comedian ya menka buli kaseera ababekwata mu nyindo ne bekomba mukaba n'okwata kabaka n'okwata obupale bo n'otugubala mbokola challenge mu kabaka tebamukola mu challenge please ngobanga dine zike mugene mukole mazike kuba muge mufanana tugenda kubanga tumulamuka